bana bakatonda mweno mungi malamusaako mwenna mulinnya la Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukuumya atulabiridde n'atuusa nate n'onakola nga tusomoka ogw'obulamu. Mwebaza olw'obugabirizi bwatuwadde weewaawo okuyita mu byokulya mu byokunywa mu byokwambala na byonna. Njagala okwebaza mikwano gyaffe aba Toronto Uganda SDA Church, mwebale nnyo olw'obuwagizi bwe mwawaddeyo okulaba nga gospel rally negenda maaso. Nebaza management ya Prime Radio, mwebale nnyo okulaba nga ebigambo bino birabikirako mu mutimbagano gwammwe gwa Facebook, YouTube, ate era mu ngeri y'enjawulo nembeebaza abawuliriza mwenna gye musinziire eyo, abawuliriza radio eno ya Prime Radio 91.9 okuva e Kampala, ate era n'abagiwuliriza okuva e Masaka 94.6. Njagala okwebaza Musumba Nyende, nebaza omukwano gwange mukulu Jemo tubadde tukola naye, nebaza Mukama olw'omukisa guno gwatuwadde. Njagala okwebaza nammwe abatutte ebiseera bino era omutawaana okulaba nga ebigambo bino tubiyiga wamu era ntwala omukisa guno okubaagaliza sabbiiti ennungi. Njagala okubategeeza nti gwe wenna alina ebibuuzo ojja kuba nga obuuza ekibuuzo kyo era okiteeke ku nnamba gye okweyongera okusomera ey'Omusumba Nyende. Bw'obanga olinayo ekibuuzo nga si bya bufuzi naye nga kya Bayibuli, nja kusaba okiteeke ku nnamba ye era mu ngeri y'enjawulo tusobole okuba nga tuyigira wamu ebigambo bino bisobole okuzimba obulamu bwaffe. Mu kiseera kino tuzze tuyiga era nga tuli wansi omulamo ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Olwasembeddeyo nga tulaba nti abantu bangi balina endowooza ku bafu, ti abafu bafa bagenda mu ggulu, abalala balowooza puligatola, abalala balowooza tibakomawo mu ngeri y'ebisolo ebirala gamba ng'ente n'ebirala ebiringa ebyo. Naye twalabye ne tukizuula nti omuntu bw'afa afiira ddala, abeera mu ntaana ye, talina kyamanyi, tayogera na balamu, talina kyatugamba. Era ne tutegeera nti ebifaananyi by'abo abaafa ebyagala okukomawo mu ngeri yonna nga bitulaga nti oba waliwo empuliziganya masekati g'abaafa naffe, ebifaananyi ebyo tebibeera byabwe kubanga abafa okusinziira ku byawandiikibwa tebalina kyebamanyi, naye ye Setaani eyeekweka mu kifaananyi ekyafaanana bwe bityo. So wamu n'ebigambo ebyo nja kusaba gwe nange tugende mu kyokulya ky'olunaku olwaleero ekiriko omutwe ogugamba nti entaana eyasimibwa mu Mazzi era yaziikibwamu ani. Wansi w'omulamwa munene guno ogw'Abaruumi 13:11 byawandiikibwa bigamba nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanye ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mutulo kubanga kaakano obulokozi bwammwe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Ono si mulala embulizi w'enjiri ya Mukama waffe Ssempiira Martin. Njagala kusaba gwe nange sabbiiti olunaku olwaleero ekisooka kya byonna okwagaliza sabbiiti ennungi. Katusabe olw'ekyokuyiga kyaffe. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olw'ettuntu eryaleero. Tukwebaza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde guno bw'otuleese okubaako ebigambo bye tuyiga. Sabye okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe. Jangu otuyigirize, jangu otunenye, jangu otubuulirire, tuzzeemu essuubi, situlemu emmeeme zaffe. Leka ebigambo bino byonna bye tugenda okuyiga bisobole okuzimba, okukubiriza n'okutusembeza ku nteesa n'okusaasira. Mu kiseera kino kyennyini Katonda gw'ataggwaawo tuzze wano okulaba nga ebigambo tweyongera okuyiga n'okutegeera. Omulaba atubuzibuziza nnyo mu biseera bino eby'enkomerero, naye tusaba omusana ogulikkirira, omusana omwerufu ddala, omusana gwe tusobole okugulaba n'ogutegeera mu kiseera kino era ku nkomerero ya byonna gwe kennyini otwerokolere. Ogulumizibwe bw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, ameena. Bwe wetegereza abantu engeri nnyingi gye baziikamu, era omuntu bw'abanga afudde bw'anaagenda ebuyindi bamukwata ne bamwokya, bamala okumwokya evvu lye ne balimansa ku migga oba mu bifo ebimu bye bayita okubeera sacred sites. Ewala bw'onaagenda mu nsi e Nigeria bakuziika mu family compound, wano ewaffe e Buganda oluusi amalalo gabeera mabega eno. Bw'onaagenda mu Busiraamu abo tebalwawo kuziika mu ssaawa 24 baba baagala obe nga baziikiddwa dda ng'era bakutunuza sayidi y'e Mecca. Balina n'akantu ke basima bwe bati wansi eri mu ntaana ne bakusonseka eyo. Tebaziika mu keesi, baziika mu gumu ne bakuteekako ettaka ne bakuba akadongo n'oba ng'owedde. Bw'onaagenda mu nsi eya Brazil naddala eggwanga eriri mu Amazon, abali mu Amazon forest, abo bo baziika mu kibira
balina n'emisoso emirala gye bakola mu mbeera y'okuziika kwabwe. Bonna agenda e Misiri naddala mu biseera biri ebyedda bakwatanga omulambo ne bagugyamu bwe bayise ebyenda n'ebyomunda byonna okuggyako omutima ne bagukaza nga bakozesa omunnyo. Buli mazzi gonna agali munda ne bagagyamu ne bakwata omulambo ogwo ne baguma mifayinga ne gusobola okuba nga gubeera preserve ne baguteekako layers ez'enjawulo eza oil ne bateekako linen cloth ne bagamba mu mubiri ne bagukola nga ne bwobanga obikkudde okumala ebbanga eddene oyinza okulaba ng'omubiri gukyali intact. Bona agenda mu nsi ey'edda bw'oba ali otunuuliddeko firimu ya Vikings bo bakolanga kye bayita ship burials nga bakwata omulambo gwo ne baguteeka ku lyato ne balikumako omuliro ne gweyongerayo. Ewalala waliwo kye bayita sky burial, dismemberment oba vulture scavenging ng'omulambo gwe baguteeka mu bwengule ng'ebinyonyi ne bigulya n'oba nga gw'owedde. Twagala tutegeere tumanye entaana eyasimibwa mu Mazzi era yaziikibwamu ani? Ebigambo bino bonna babyetegereza. Tuli mu nsi olunaku olwaleero nga buli muntu yenna alina kye yeegomba mu ngeri y'enjawulo. Tuli mu nsi nga betukoze mu bulamu bwaffe obw'emabega olw'ensobi ezikoleddwa. Omusajja omu twali mu kibiina n'atubuuza ti naye singa obeera w'obeera naawe kennyini ng'oli ku mulyango gw'eggulu nga gwakkiriza abantu abayingira, osobola okubakkiriza ne bayingira? Osobola okwekkiriza n'oyingira oba ojja kweremesa? Naye bwe twogera ku bulamu bwaffe butambuliddemu buno tukoze ensobi nnyingi, tukoze mistakes nnyingi, tukoze errors nnyingi, tukoze ebintu bingi ebitaweesa Katonda kitiibwa, tukoze ebintu bingi naffe bye twejjusa nga kwokuba ebbanga lyo lyonna wejjusa lwaki omwana oyo wamuggyamu, wejjusa lwaki famire eyo wagitta, wejjusa lwaki oluganda tewawaayo linnya lye, wejjusa lwaki omusajja oyo tewamufumbirwa, wejjusa lwaki omukazi oyo wamulekawo, wejjusa ebintu bingi mu bulamu bwo ng'era olowooza ti singa omukisa gubeerawo n'osobola okuba nga oddayo bupya n'oddamu n'ozaalibwa ng'omukisa ogwo osobola okugutwala. Oluganda njagala kutegeeza olunaku olwaleero nti waliwo omukisa ogw'amaanyi Bayibuli gweyogera naffe mu kitabo kino ekya Yokaana essuula ey'okusatu olwokusatu paka ku lwokutaano. Bayibuli egamba Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bwe atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Yesu Kristo asisinkana Nicodemus yali musajja nga w'amaanyi, musajja nga wakitiibwa, yali ku lukiiko olwa Sanhedrin. Omusajja ono Nicodemus yali musajja nga ssente mwali nga mu byeddiini be basookerwako Katonda asooka kukyala waabwe nga tannagenda mu nnyumba z'abalala. Naye omusajja ono Nicodemus wajja eri Yesu ng'ategedde enjiri ye, teyajja gy'ali misana naye yajjanga obudde buzibye nga teriyo amulaba. Bw'ajja eri Yesu bw'onaasoma mu kitabo kino ekya Yokaana essuula ey'okusatu njagala okutandika n'olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti awo waliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja egyali ekiro n'amugamba nti Labbi, tumanyi nti oli muyigirizwa eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe. N'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Tuli mu kiseera kino bassebo nga abantu bangi balina engeri gye bawutiisizaamu abantu. Okumanya nga sitaani mubi bw'aba tasobola kukulemesa kutegeera mazima waakiri ajja kukubuzaabuza. Yesu agamba Nikodemu nti omuntu bw'atazaalibwa Mazzi, Bayibuli egamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Naye ebigambo bino byebimu Nikodemu bimutabula. Bw'onaasoma olwokuna Bayibuli egamba Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lutu lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Nikodemu bwe baamugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tasobola kulaba akabaka bwa Katonda, Nikodemu ne mubisobera n'atandika okwebuuza ky'ogamba omuntu anadda mu lutu lwa maama we alyoke azaalibwa omulundi ogwokubiri?
Bonanso mu lunyiriro okutaano kubanga kyenjagala ku Yesu buli kyonna kye tulinako ekibuuzo mwana twakinnyonnyola era kyenjagala ku byawandiikibwa Katonda teyatuleka mu kizikiza. Nikodemu ekibuuzo bwe kimumegga bwe bimusobera Yesu annyonnyola mu lwokutaano n'agamba Yesu n'addamu n'amugamba ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu agenda maaso n'annyonnyola Nikodemasi n'amugamba nti ssebo kyentegeeza kyekyomuntu ekyokuyingira mu lw'amabe n'azaalibwa omulundi ogwokubiri naye kyentegeeza kyekyokubanga kyetaagisa omuntu azaalibwe amazzi azaalibwe n'omwoyo. Ebintu bino bibiri njagala otegeera omanye nti Yesu addamu ekigambo kiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda, tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Bwe tuba tunoonya omuntu asobola otubuulira ebyamazima kangeze nga bwe nakunnyonnyola luli bw'oba oyagala okugenda Amerika nga nze ndi musumbawo sigendangayo ne wabeerawo ne kyakimemba wano nga yali agenzeeko Amerika njagala okutegeeza oluganda bw'onaaba ojja okwebuuza tosobola kujja gye ndi nze oyinza kuŋŋamba ku bugambi nkusabire mikisa. Naye ekituufu kiri nti bw'obanga oli wakwebuuza wandibadde ojjo oli ono eyali agenzeeko ebweru n'omwebuuza n'omuga nti waayi bwe njagala okugenda Amerika nkola ntya ye bwe ŋŋenda ku Kenyan Airlines tiketi z'oba visa mbigula ludda wa mbisanga wa ŋŋenda ku embassy ki batwalirayo ssente mmeka lwaki gw'obuuza oyo kubanga ali abaddeyo. So n'olw'ensonga ekitegeeza bwe tuba twagala okutegeera ebikwata ku bulamu obw'omuggulu bwe tuba twagala okutegeera bassebo n'abanyabo engeri gye tugenda okutandikamu obulamu obupya n'okusobola okuba nga tutandikira ddala bupya obulamu bwobeere n'essuula empya. Manyi bangi muli eyo mulimu kwejjusa ogamba nti Mukama kale singa kyenakoze ekiro kyaleero saakikoze, kale singa oluganda saalimba, kale singa nayogera amazima, kale singa saamufumbirwa, kale singa saamuwasa, kale singa nabatizibwa, kale singa saazaalibwa. Ebintu bingi biri abantu babyenenyeza bibasobedde. Nejjagala okutegeeza Yesu atuwa omukisa ogwokubiri mu kuyita mu mbeera y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Agambye ti omuntu bw'atazaalibwa mazzi number 1, number 2 bw'atazaalibwa mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Twagala tutegeere Bayibuli bw'eyogera kuzaalibwa amazzi ategeeza ki? Bayibuli bw'eyogera kuzaalibwa amazzi basobola nnyo abooluganda ategeeza okubatizibwa. Bayibuli bw'eyogera ku mbeera ey'okuzaalibwa amazzi njagadde otegeere omanye mu kitabo kino ekya Maka essuula ojja kugisanga Maka 16 tugenda soma olunyiriro lw'15 n'olw'16. Bayibuli egamba bweti, Bayibuli egamba n'abagamba nti Yesu yagamba abayigirizwa mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. 16 akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Njagadde otegeere omanye Yesu bw'agamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi ategeeza okubatizibwa n'amazzi. Era okumanya okubatizibwa kukulu ekyenkanidde awo. Bayibuli etugambye mugende mu nsi mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Kino kye twogerako eringa visa. It is a passport visa document gye weetaaga okuyingira mu nsi eyo okusobola okulaba obwakabaka bwa Katonda okusobola okubuyingiramu. Condition number 1 gwe nanga batuukiddwako ebiseera by'enkomerero nga Yesu anaatera okukomawo. Njagala otegeere omanye kikwetaagisa okuzaalibwa amazzi. Okuzaalibwa amazzi kitegeeza okubatizibwa. Bw'oba tobatizibwanga nga Yesu tomwetwaliranga mulokozi wo mu ngeri ey'enjawulo njagadde okitegeera okimanye egguluma neyane mye. Bayibuli etuwa condition ey'okubiri Yesu yannyonnyola n'agamba nti omuntu bw'atazaalibwa n'amazzi number 1 bw'atazaalibwa n'amazzi n'omwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa n'omwoyo kitegeeza ki? Bw'onaasomako Bayibuli mu kitabo kino ekya Yokaana essuula esooka olw'12 Bayibuli egamba naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda.
Basaba nabanyabo kire bigambo bino bitegeeza nti bw'obanga omaze okubatizibwa n'amazzi ng'obatiziddwa Bayibuli nga bw'eyigiriza akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango gulimusinga mu ngeri endala bw'okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo number 1 n'omukkiriza okubeera mukama w'obulamu bwo number 2 Yesu ono agenda kuwa amaanyi Bayibuli gyetugambye ti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza yabawa amaanyi okufuuka abaana ba Katonda kitegeeza nti baakyuka jjukira mu bwakabaka tulina obwakabaka bwa mirundi ebiri ensonga lwaki musalamu Mukama waffe tugamba nti obwakabaka bo bujje byoyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu kubanga ku nsi kuno waliwo obwakabaka obulala obw'omulabe Setaani kati bw'okkiriza n'obatizibwa bw'okkiriza Yesu n'abeera omulokozi w'obulamu bwo bw'omukkiriza n'abeera mukama w'obulamu bwo okkiriza obwakabaka bwo okujja mu bulamu bwo mu ngeri y'enjawulo omukkiriza okufuga abadde ajjudde obukyayi abadde ajjudde obubbi abadde ajjudde ennugu ajjudde ennooma ajjudde obutaagaliza ajjudde okwerabawo Bayibuli nga bwe tugamba ku bikolwa by'omubiri ajjudde kankusomereyo mu kitabo kino eky'Abagalatiya essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'19 Bayibuli egamba etya Bagalatiya gwe tugenda okusoma Bagalatiya essuula tugenda kusoma Bagalatiya essuula ya mukaaga olunyiriri olw'19 Bayibuli egamba etya Bayibuli egamba bweti Bagalatiya 5:19 Bagalatiya 5:19 agamba bw'ati agamba naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi ng'obadde weewaanira mu mbeera ey'okutambula ng'omwenzi njagala otegeera omanye oluganda ekyo kikolwa kya mubiri bw'okkiriza Yesu agenda kukulokola wansi w'amaanyi ag'omulabe Setaani wansi w'obuwambe obw'obwenzi zipu etandika okuba nga egisiba n'onyenywera Bayibuli egambye naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi ayogedde ku mpitambi obukaba ku mulembe guno mwagalwa abaana bangi nga tugamba nti tetusobola kubeerawo nga tetweyonoonesezza mu mulembe guno nga tugamba nti mmanyanga virginity is lack of opportunity nti omuntu okuba nga mbeerera kabonero akalaga nti talina bubeezi mukisa njagala okutegeeza omwagalwa tegeera omanye ebyo ekyo kikolwa kya mubiri Bayibuli egambye obwenzi empitambi obukaba abiri okusinza ebifaananyi okuteekawo ebintu byonna oyo yekka asinza ebifaananyi si oyo yekka ateekawo Mariya mu maaso ge akola ekifaananyi kya Yesu eyeekolera ebyomusalaba n'abivunnamira nedda si ye yekka atwala ebifaananyi by'abasumba n'abiteeka ku kitanda n'abifukaamirira n'abikiisinga n'abihaaginga si ye yekka naye omuntu yenna eyeekolera ebintu byonna mu ngeri yabyo yonna ekifaananyi asobola okubeera mukyalawo asobola okubeera omwanawo asobola okubeera mukaziwo esobola okubeera ennyambalayo esobola okubeera endabikayo esobola okubeera endyayo nga yefuuse ekifaananyi mu bulamu bwo Bayibuli egambye wuliriza okusinza ebifaananyi okuloga buli kiseera ng'okeera mu nnyumba yaawo n'oteekawo obubaane ku mulimu gwo n'otereza obubaane n'ofuna n'enjeya ez'enjawulo ng'obeera mu kulaamiriza olina ebikomi by'enjawulo byeweesiba eby'emaanyi abyewamwe abakuuma olina akakomo ku mukono olina akalala mu bulago olina akakomo ku kigere olina irizi olina byeweesiba olw'okweganga olina ebibba ewaka ebyabalongo n'ebirala ebiringa ebyo Bayibuli egambye okusinza ebifaananyi okuloga obulabe nga gwe toyagaliza buli kiseera banno oyagala kubajjawo bujja oyagala kubateesaako buzibu okuyomba obujja obuseegu kulaba obutambe bw'ekisiru n'ebirala ebiringa ebyo empaka okweyawula okwesalamu ettima omwenge ng'onywa omwenge n'ogangayira ng'olina ettima nga toyagaliza ebinyumu Bayibuli egambye n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda omwagala awulira ebigambo bino njagala otegeera omanye nti Yesu agambye ti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda
Yesu annyonnyodde n'agamba nti omuntu bw'atazaalibwa amazzi na mwoyo tayinza kulaba akabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa amazzi Bayibuli etugambye mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Ne tukkaanya ffenna nti ayogeddeko okuzaalibwa amazzi ayogera ku kubatizibwa, naye okuzaalibwa omwoyo kitegeeza kukyuka. Empitambi gy'obadde otambuliramu ebadde ey'obwenzi, obukaba, obutaagaliza, kusinza bifaananyi, kwerabawo, binyumu, obukambwe, obukaawu, okuyomba, ng'abantu b'ekyalo kyewammwe obavuma n'obawa tiketi. Njagala okutegeeza omwagalwa, Bayibuli egambye nti bw'otazaalibwa na mwoyo, Yesu bw'atakukyusa, bw'otamukkiriza kukyusa bulamu bwo, eggulumane mye. Bayibuli kyeva tugamba ebigambo bino ebiri musaba kyakubikkulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olwabiri. Bayibuli egamba laba nyimiridde ku luggi, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Yesu Kristo Bayibuli etegeeza nti ayimiridde ku luggi lw'omutima gwo. Bwe twali tusoma eri mu building construction batuyigiriza tulina ebika by'enjigiriza ez'enjawulo. Waliwo enzigi eziswinginga, sliding doors, nga bw'okwata olwa gate n'oluza side ene luyingira mu kisenge n'omala n'oluzaayo. Ne wabeerawo n'enzigi eziggulawo. Enzigi eziggulawo bw'ozeetegereza ziri za mirundi ebiri. Waliwo oluggi oluggulawo ng'oyingiza munda, oluggulirawo oluggi oluteeka munda bw'otyo. Ne wabeerawo n'enzigi eziggulwawo ng'olusindika wabweru. Kyenjagala okutegeeza omwagalwa nti Yesu Kristo ayimiridde ku luggi, ayagala obeeko byoleka omutima gwo mu bulamu bwo biveemu: empitambi, obwenzi, okwerowoozaako, okwerabawo, okuyomba, obukaba, obwenzi, kusinza bifaananyi, obulogo. Yesu ayagala bifuluma obulamu bwo. Naye mu ngeri y'emu Yesu alina by'ayagala okkirize biyingire obulamu bwo nga mwemuli okumukkiriza, okwandiniza amazima ge, obuwulize, okutambula ye nga bw'ayagala gw'otambule. Yesu basema n'abanyabo mission yamuleeta ku nsi. Bw'onaasomako mu Yokaana 12:32 Bayibuli egamba nange bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwalula gye ndi bonna. Yesu okuyaayaana kwe kulaba nga buli muntu yenna gy'ali gy'asinzira okuwulira ebigambo bino, naawe gy'osinzira leero osobole okubiwulira era osobole okubitegeera, osobole okulokolebwa. Kino Bayibuli kyetugamba mu kitabo kino ekya Matayo essuula ya 28 onyolo 19. Bayibuli egamba nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga babatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga mbayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino bwe giriggwaawo. Yesu yali agenda ng'ava ku nsi eno ng'agenda ewa Kitaawe mu ggulu, yabakuutira, yabagamba nti kale mugende. It was an order. Ebigambo bino byogera Matayo 28:19 biri mu imperative, kiragiro. Atuwadde etteeka okugenda mu nsi kubanga ebigambo bitunnyonnyodde nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa mu ggulu. Omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tasobola kulaba bwakabaka bwa mu ggulu, tasobola kubuyingira. Yesu kyava atulagira kubanga ayagala bonna balokolebwe, kubanga ayagala bonna bamutegeere. Kyava alagira gwe nanga bawulira ebigambo bino olunaku olwaleero tusobole okuwaayo obulamu bwaffe okubatizibwa, tukkirize Yesu okubeera omulokozi waffe, sembeze. Yesu asobola okuwa entandikwa empya, otandike essuula empya mu bulamu bwo. Sitaani ebimu ku byakoze ku mulembe guno kwe kubuzaabuza amakulu g'okubatiza. Sitaani bw'ategeera nga Yesu mwennyini yagamba nti omuntu bw'atazaalibwa, bw'atabatizibwa tayinza. Bayibuli egambye nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Ekyo sitaani akimanyi. Kyava agezaako okukola byonna, kyava asizaako sala gonna agasoboka alabe nga abantu babuzaabuza, basobole okukola ebicupuli, bakole ebitali bituufu, bakole ebitakola makulu, bakole ebitajjaayo ekyo Yesu kyayagala kijjeyo, bakole nga batuukiriza mukolo nga bayonoona biseera byabwe.
naye bonna abogenze mu bayibuli omutabo kino ekyabaluumi essula ya 6 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna waliwo ebigambo bassebo n'abannyabo mu kitabo kino ekyabaluumi essula ya 6 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba kyetwava tuziikibwa. Katandike n'olwokusatu. Bayibuli egamba nti oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu. Oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. Oluganda mwanyi nazawulira ebigambo bino olunaku olwaleero. Njagala osooka otegeera ebigambo bino nti okubatiza Bayibuli kwetugamba nti omuntu bw'atazaalibwa Mazzi, bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri, bw'atazaalibwa Mwoyo tasobola kulaba kabaka bwa Katonda. Ensonga zino nkulu zirina amakulu Bayibuli geetunnyonnyola. Okubatiza number 1 kabonero akasonga ku kufa. Bayibuli kyegamba wano Baluumi 6 olwokusatu kyavudde agambye wuliriza kyoba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. In other words, mu kubatizibwa muno tucelebratinga okufa kwe. Bayibuli etugamba mu lwokuna kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe. Bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obutaggwaawo. Wuliriza ebigambo bino obugenza mukana mwenyereza awulira. Njagala otegeera omanyi nti ebigambo bino okubatiza oba okubatizibwa kulina amakulu bassebo n'bannyabo gwe nange geetaaga okutegeera nti okubatiza kuno kusonga mu ngeri ey'enjawulo ku kufa. Okubatizibwa kuno kusonga kuziikibwa. Okubatiza kuno kusonga kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe era bw'obanga obatizibwa mu mbatizo ya Bayibuli nga wabatizibwa mu ngeri ya Bayibuli njagala otegeera omanyi bino bisonga ku Yesu kye yakola. Buli muntu yenna yeetaaga saddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba. Buli muntu yenna bassebo n'bannyabo gy'osinzira okuwulira ebigambo bino n'okubiraba njagala otegeera omanye nti weetaaga okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba, weetaaga okuziikibwa kwe, weetaaga okuzuukira kwe. Bayibuli etegeeza nti Yesu singa teyafa, kubanga Yesu yayisibwa nga gwe nange tugwanya okuyisibwa, tusobole okuyisibwa nga ye bwe yayisibwa, bwe yegwanya okuyisibwa. Oluvannyuma lw'ekibi okujja mu nsi etteeka ligamba ekibinga kigamba mumpeereza nyina okubasasula. Bayibuli kyeva egamba Baluumi 6:23 nti empeera y'ekibi kwe kufa, nga kigamba mumpeereza muyina okufa, munkoledde muyina okusasulwa. Kati Yesu ajja mu kifo kyaffe afe ku lulwo n'olwange. Yesu bw'amala okufa n'abambibwa ku musinga, bamala okufa omulambo gwe ne guggyibwayo n'aziikibwa. Oluvannyuma lw'okuziikibwa n'addamu n'azuukira ku lunaku olubereberye mu nnaku 7. Okubatiza okwa Bayibuli era okw'amazima okutwala abantu mu ggulu kwe kubatiza okusonga kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kwe kusonga kuziikibwa kwe era kwe kusonga kuzuukira kwe. Tuli ku mulembe guno bassebo n'bannyabo ng'abantu bangi bakunjizza. Nkugambye Setaani amanyi amakulu g'okubatiza, amanyi nti gategeeza okufa, okuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe. Ekyo akimanyi bulungi nnyo ti mu kuyita mu kubatizibwa, mu kuzaalibwa amazzi n'okuzaalibwa Omwoyo, omuntu wa Mukama abadde omulogo, abadde omubbi, gw'abadde awambye ajja kuba asumuluddwa, kubanga ebyonoono bye eby'emabega bimaze okumunaazibwa. Ate era mu ngeri ey'okubiri Yesu amuwadde omwoyo we. Bw'amuwadde omwoyo we n'amuwa amaanyi okutambulira mu kitangaala, n'amuwa amaanyi okukola ebiweesa Katonda ekitiibwa, n'amuwa amaanyi okukola ebigulumiza erinnya lye. Kati ebyo Sitaani tabyagala, kyava atubuzaabuziza ku mulembe guno. Abantu ne bakunjawo embatizo ez'enjawulo omuli okubatiza abaana abato ekitali mu byawandiikibwa. Oluganda awulira ebigambo bino bw'onaasoma Bayibuli omutabo kino ekya Matayo ojja kulaba ti Yesu ekiseera bwe kyatuuka ng'akyali mwana muto. Yesu yandibadde atuwa ekyokulabako ekituufu. Bwe baamutwala mu yeekaalu ng'akyali muto baamuwongayo buwonzi. Omwana we atannatuuka kwetegeerera mutwale mu kkanisa yammwe, so si kumutwala kumubatiza naye kumuwongayo eri Katonda.
Era mu ngeri y'enjawulo omwagalwa njagadde otegeere omanye sitaani kyava akunjizaawo embatizo ez'enjawulo omuli okulunnya ku muliro, omuli okuyisa wansi wa bendera, omuli okutuula ku ngoma. Oluganda bw'atuula ku ngoma ennene esinga obunene mu linnya lya kitaffe ababatiziddwa, bw'atuula ku ngoma eri mediamu ng'abatiziddwa mu linnya ly'omwana, bw'atuula ku ngoma entono ennyo ng'olwo abatiziddwa mu linnya lya Mwoyo Mutukuvu. Bassebo n'bannyabo ku mulembe guno sitaani aleese ekicupuli eky'okubatizibwa ne rose petals nga kasaba kuyiira ebimuli nga gwowedde. Abalala mu ngeri ey'enjawulo baliwo abakola baptism baya telefoni nga kubira simu telefoni baptism nga kasaba kuba essimu n'agamba nti omusumba w'enjiri ya Mukama waffe erinnya n'alyogera n'agamba nti noono omudduwo mubatiza mu linnya lya kitaffe ery'omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Waliyo abatiza ne soda, waliyo abatiza obwana obuto n'ebirala ebiringa ebyo. Naye Oluganda wulira ebigambo bino njagadde otegeere omanye mu Buulizi 7:9 Bayibuli etugamba laba kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga balongoofu naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Tuli ku mulembe bassebo n'abanyabo nga sitaani amanyi nti okubatizibwa okw'amazima kusonga kufa, kusonga kuziikibwa, kusonga ne kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, nti era okubatizibwa it is a prerequisite, kyetaago eringa visa, eringa passport omuntu okusobola okusikira obwakabaka obw'omugulu lwa nsonga. Okukkiriza kwe tukkiriza Yesu si kwakwogerako obwogezi kyokka, naye tugwanye okutuukiriza nga tubatizibwa Bayibuli nga bweyigiriza. Sitaani kyava akikoze bw'atyo aleetewo ebicupuli bingi abantu bave ku mulamwa, bave ku Katonda. Naye Bayibuli bw'onaaba ogisomye mu kitabo kino eky'Abaefeso 4:5 Bayibuli egamba omubiri guli gumu n'omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu. Bayibuli etegeeza mu Luganda baagalwa nti okubatiza kwa mulundi gumu. Ebyo abantu beekunjizaayo bw'oba osomye Bayibuli. Okukubiriza kwa Bayibuli kwanya okuba kusonga kufa, nga kusonga kuziikibwa, ne kusonga ne kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era bwe kityo naffe Baluumi 6:7 agamba bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomerera wamu naye mu kubatizibwa. Nkugambye tukkiriza mu kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, tuba twolese nti tukkiriza mu kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo yafa olw'ebyonoono byaffe. Mu ngeri endala tubeera twolese okukkiriza kwaffe mu kuziikibwa kwe. Mu kubatizibwa tubeera twolese nti tukkiriza mu mazuukira ge, nti Yesu yafa n'azuukira. Era Bayibuli kyeva yongerayo netugamba Baluumi 6:7 agambye bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye. Omuntu oli ow'edda abadde omulogo, abadde omubbi, abadde omwenzi, abadde omuyombi, abadde n'ennugu, abadde tayagaliza, bw'akkiriza Yesu leero n'abatizibwa ng'okubatizibwa kusonga kuva kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba, n'omuntu oyo abeera akkiriza omuntu ow'edda abadde akolera mu mubiri afe. Era bw'amala okufa Bayibuli egamba etya yakomererwa wamu naye omubiri ogw'ekibi gulyoke gugibwewo, tuleme okubeera nga nate abaddu b'ekibi, kubanga afa nga takyalina musango eri ekibi. Bassebo n'bannyabo okubatizibwa mu mbatizo ya Bayibuli gyamala tukakasa nti ku nnyingi eziriwo za kutuula ku ngoma, kubatizibwa na bimuli bya roza. Bassebo n'bannyabo okubatizibwa ne soda, okubatizibwa ne oil, okubatizibwa ku ssimu, okutuula ku ngoma, okulinnya ku muliro, kuyita wansi wa bendera. Tukkaanyiza nti ebyawandiikibwa Befeso 4:5 tegeeza nti modi y'okubatiza eri emu. Sitaani yategeera amakulu g'okubatizibwa kyava aleetawo ebicupuli ne mugezaako okuleetawo amagezi gammwe nga mulowooza kasita ffe tuba tukitegeeza kubatizibwa ebyawa, obijjawa, obisoma luddawa. Yesu bw'ali kubuuza okubatiza kuno okwokuyiira abantu ku mazzi ku kyenyi kyabwe, okubatiza kuno okwokulinyisa abantu ku ngoma, okubatiza kuno okwa soda, okubatiza kuno okw'essimu, okwokukozesa oyiro limunnyonnyola otya? Kubanga omuntu waffe ow'edda amaze okufa, omuntu oyo kimwetaagisa okuziikibwa, era bw'amala okuziikibwa alina okuzuukira.
Bw'oneetegereza ekigambo baptizo kiba mu kigambo eky'Oluyonaani ekiyitibwa baptizo. Ekigambo ekyo kitegeeza okunnyika, nga bw'onnyika essaati yo. Bw'oba ogenza okuginnyika mwana twekyewuunyisa, amazzi ne bw'oba otaddemu sabbuuni enkanawa naddala omo oba detergent neetagweramu osanga yasaze. Era bw'otuma omwana agenda annyika amasuuka, annyika essaati, ekiri mu birowoozo bye kwe kubanga agenda kukwata olugoye olwo oba essuuka ezo oba pirokeesi oba essaati ya bbaawo oba essaati yo agiteeke emazzi eggwereyo. So kati baptism oba okubatiza, ekigambo ekiva mu kigambo ekyo baptizo eky'Oluyonaani kitegeeza okunnyika, kitegeeza okubbiza, kitegeeza okussa wansi. Era kino kitulaga nti embatiza yokka eya Bayibuli era ey'amazima yembatiza esonga kufa, yembatiza esonga kuziikibwa, yembatiza esonga ku kuzuukira. Oluganda omwagalwa, bwe tubatizibwa obulamu buli obukadde obubadde bwansi bw'obufuge bw'omulabe Setaani bubeera buziikiddwa. Bwe buziikibwa ne buzuukiribwa ne buzuukira n'otandika. Bayibuli gyebegamba nti olwo n'ovuga kitonde kijja. Bayibuli gye tusoma njagadde tutegeere tumanye Yesu ono mu nkola ye ey'ebintu ye baamubatiza batya. Kuba nkugambye bwe tuba twagala okugenda mu nsi eya Amerika, mukulu James nga yagenda mu Amerika, Ssempiira waabwe nga sigendangayo, newankubadde ndi musumbawo James kyaki memba, toyina ngeri gy'ogenda kujja gyendi. Era we mujja ewaffe abasoma muluga musumba nsabiraako, nje mbalabye Canada, mbalabye Amerika, naye bw'obanga onoonya passport ne ticket ojja n'oneebuuzaako newankubadde nnyinza okuba mmanyi, oyanguyirwa nnyo oli yali abaddeyo. Kati bwe twagala okutegeera bino ebintu eby'eggulu, tetugwanye kutambula na biki bibadde bibeerawo. Naye Yesu kyekyokulabirako kyaffe. Bayibuli kyeva etugamba mu Peetero ekisooka 2:21 nti kubanga ekyo kye mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ebyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Oluganda omwagalwa, njagala kutegeeza leero nti Yesu bye yakola byonna yabikola olw'okutulabira ekyokulabirako. Ebyokutuula ku ngoma twagala twetegereza ebyawandiikibwa. Yesu ekyokulabirako kyaffe bwe yali abatizibwa ye baamubatiza batya? Entaana eyasimibwa Mazzi, naani yaziikibwamu? Ogwanya otegeera omanye nti mu kubatizibwa kabonero akalaga nti omuntu akkiriza kyokka kya byonna saddaaka Mukama Yesu Kristo, nti Yesu yava ku musaalaba n'aziikibwa era n'azuukira. So bwe kityo naawe bw'okkiriza okubatizibwa obeera oziikiddwa mu mazzi. So bwe twogera ku ntaana eyasimibwa Mazzi kwe kubatizibwa era yaziikibwamu ani? Omuntu akkiriza n'abatizibwa mu ngeri Bayibuli gyeyigiriza era gyennyonnyola. Oluganda mwagala njagala otegeera omanye nti Bayibuli ebyawandiikibwa bingi ebyogera kubatizibwa. Bw'onaasoma mu kitabo kino ekya Yokaana 3:23 Bayibuli egamba naye Yokaana yali ng'abatirizibwa mu Enoni kumpi ne Saalimu, kubanga yeewaali amazzi amangi, ne bajjanga ne babatizibwa. Bayibuli etunnyonnyola nti Yokaana bwe yabatirizanga mu mazzi amangi. Kyamwetaagisa okunoonya amazzi amangi abatize abantu, kubanga amazzi amangi, bwe twogera ku mazzi amangi tosobola kubeera n'amazzi mangi ng'omansidde bumansize bantu ku kyenyi, tosobola batuuza ku ngoma, tewali nsobi yonna yonna. Ebyawandiikibwa birina ensonga lwaki Yesu yabatizibwa mu pipa ya butto oba anointing oil, naye n'abatizibwa luddawa. Kati Bayibuli nga bwe tunnyonnyodde nti gwe Katonda yatukola nga tuli batuukirivu, yakola ebintu bye mu byawandiikibwa nga biri well streamed. Naye ekyennaku omuntu mu kwagala okwezikiriza, Sitaani kyava mu inspiringa, kyava mu possessinga, n'amugja ku bya Katonda n'akunjawo ebibye. Bwe tujja mu kitabo kino eky'Amatayo ssuula eyokusatu olunyiriri okutandika n'olw'ekumi Bayibuli eyogera kubatizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etugambye nti kitugwanira okutambula nga ye bwe yatambula. Ekyamuleeta ku nsi kwe kutulekera ekyokulabirako. Mu kitabo kino eky'Amatayo 3:13 Bayibuli egamba awo Yesu n'ava e Galilaaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Ekireeta Yesu okuva gye yava, olugendo yatambula luwanvu, yava Galilaaya n'atuuka e Yoludaani eri Yokaana amubatize. Bayibuli etugamba naye Yokaana yali ayagala okumugaana ng'agamba nti nze neetaaga gwe okumbatiza naawe ojja gye ndi. Yokaana yalaba ng'omuntu gw'agenda okubatiza abatiza Katonda.
bayibuli egenda maaso netugamba naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kola otya. Yesu omwana wa Katonda ataakola kibi, ataamanya kibi, omulokozi waffe abadde mu kitiibwa kya kitaawe ajja ku nsi kuno n'agamba Yokaana omubatiza kkiriza kaakano kubanga kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna, n'alyoka amukkiriza. Njagala okubuuza kibuuzo w'Oluganda, bw'abanga Yesu omwana wa Katonda, Yesu ataakola kibi, yakkiriza n'abatizibwa era n'agamba Yokaana kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna, olwo gwe nange abalina ebibi, omanye engeri gy'olwanagana n'emize, omanye engeri gy'ekigumeza ekibi, omanye engeri Katonda bakutemme n'okwosa eggulo oli ku muka musajja, olwo twetaaga okubatizibwa emirundi emeka bwe giba nga mirundi. Bw'abanga Yesu kyamugwanira okutuukiza obutuukirivu bwonna, olwo gwe nange basabola bannyabo ba chief of sinners abakulembeze mu kwonoona nga tulina n'ebitongole bye twetwalira, oli mu kyakuvuma, oli mu kyabwenzi, oli mu kyabutaagalisa, olina okwesalamu newe biba ebintu nga bigatta byonna gw'onoonya ekikuleetera okweyera ebikola by'omubiri bigenda otulemesa eggulu. Lwaki? Olwo twetaaga kwenkanawa okubatizibwa. Bayibuli kyeva etugamba mu 16 awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi, tava ku ŋŋoma. Yesu abooluganda basobola njagala tutegeere tumanye Yesu tava ku muliro, tava ku ssimu kubanga n'ebiseera ebyo tezaaliwo. Naye Bayibuli etugambye kyawo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi, laba eggulu ne libikkulibwa. Omanye ekintu kyokka Bayibuli kyeyogerako ekibikkula eggulu nga kwe kubatizibwa. Obadde okimanyi nti Bayibuli etuyigiriza netugamba mu Luka 15 nti eri omwonoonyi omu eyeenenyezza akomyewo eri Katonda n'ayatula ebibi bye, eggulu lisanyuka era libeera n'eppata mu ggulu eyo. Basabona banyonjala lukyekero kimanye omukolo gw'okubatiza mu bwakabaka obw'omukulu mukolo mukulu nnyo, kubanga Bayibuli egambye kyawo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi, laba eggulu ne libikkuka ne limubikkulira, n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akkanga ejjiba n'ajja ku ye, laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Njagala otegee tukozeemu common sense wano. Bw'abanga Yesu yali mwana waani nga tanajja ku nsi eno? Yesu nga tannabatizibwa yali mwana waani? Naye tumala okulaba Yesu ng'amaze okubatizibwa eggulu libikkuka. Nkugambye ebimu ku bintu ebigenda okubikkula eggulu bireetewo essanyu, okusanyuka, jubilation mu ggulu kwe kubatizibwako. Naye njagala wano gwe naawe olowooze wamu nange lwaki Bayibuli egamba laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti ono ye mwana wange. Yesu yali mwana waani nga tannabatizibwa? Yesu yali mwana wa Katonda before. Naye ebigambo bino ebyokubatizibwa kabonero akalaga kubanga teri amukase nti kyeweewaawo mwana wa Katonda, era ne Katonda kitaffe yalaba nga kyansonga kyava agamba eddoboozi ne liyima mu ggulu ne ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala. Alo, wandiyagadde naawe obadde okimanyi nti bw'oba tonnabatizibwa olina obwakabaka obulala bw'ozaaliddwamu, muli bambejja n'abalangira bwakabaka bwa Sitaani. Obadde okimanyi yensonga lwaki mu mwana teyeetaaga kuyigirizibwa kwonoona. Mbuulirayo essomero gye bayigiriza ababbi oba abatemu, mbuulizaayo essomero gye bayigiriza bamalaayo. Obadde okimanyi osobola okubeera n'omwana w'ewaka nga buli kimu akwebuuzisa, sukulu fiizi bangobye, twetaaga ssente za ttuwa, naye ekyewuunyisa bw'anaafunayo akalenzi akamukwana akamwogereza bwe banaagenda okukola ebyobugwago tajja kwebuuzaako. Ekibi kiveeko kirala. Wandiyagadde muganda mwennyina omwagalwa okutunuulirwa ng'omwana wa Katonda ng'akira si gwe kweyita, kubanga kisobokera ddala gwe okubeerawo nga weeyita omwana wa Katonda naye ng'eggulu tebimanyi nti oli mwana wa Katonda, kubanga Bayibuli ekirawandiikibwa ekiri Matayo 7:21 Bayibuli etugamba si buli muntu aŋŋamba nti mukama wange yalingira obwakabaka obw'omu ggulu, wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu byakola atya?
Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nga tannabatizibwa yali mwana wa Katonda, naye bw'agenda okubatizibwa n'ava mu mazzi we pa eggulu ne libikkuka ne ligamba nti ono we mwana wange gwe njagala. Bayibuli egamba eraba eddoboozi eddene ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo we mwana wange gwe njagala gwe nsanyukire ennyo. Wandyagadde Yesu akusanyukire, wandyagadde mugulu wabeereyo mukolo. Wuliriza ne kano Bayibuli egamba Matayo 3:16 agamba nti awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava luddawa n'ava mu mazzi. Yesu yabatizibwa mazzi mangi. Waliwo ekikolobere Oluganda bw'onaasomako ewala mu kitabo kino ekya Bikola Butume 8:35-40 tusangawo omusajja Omuethiopia eri omusajja omugagga nga sente azirina, treasure mulamba. Malayika alabikira Filipo n'amugamba genda osinkane omusajja oyo. Bw'amusinkana n'amugamba linnya eggaali. Bw'alinnya eggaali Filipo yali asoma ebigambo by'atategeera. Bw'asoma by'atategeera Filipo n'amubuuza naye owaayo Oluganda by'osoma obitegeera? Filipo n'abuuza omulawe n'abuuza Filipo nyinza ntya okubitegeera nga tewali wansomera? Era bw'atyo Filipo n'atandika okunnyonnyola n'amubuulira Yesu. Omulawe bwe yavuga eggaali ye n'asanga awaali amazzi n'amugamba nti amazzi gaagano ekindobera ki? Awo Filipo n'amugamba obanga okkiriza kirungi. Era Bayibuli egamba bikolwa 8:38 ne bakka bombi mu mazzi, Filipo n'omulawe n'amubatiza. Tebakka mu kikopo, tebaatuula ku ŋŋoma, tebaalinnya ku muliro, tebaayita wansi wa bendera. Omusajja ono omulawe wa Ethiopia yali musajja mukulu ekimala. Kyemba nkukoola Oluganda otegeere ebyawandiikibwa, kubanga Sitaani amanyidde ddala ti Bayibuli egamba omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tasobola kulaba. Omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Yesu mwennyini yagamba tumugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Njagadde otegeere omanye kano ke kabonero Bayibuli ketunnyonnyola. Gano ge mazima ga Bayibuli. Olunaku olwaleero njagala ove mu nfumo ez'abantu. Yesu akuyita bw'obanga gy'oli eyo amazima gano togakkiriza nga Bayibuli nga bweyigiriza. Bw'obanga okkiriza nti Yesu ye mulokoziwo era ye mukama w'obulamu bwo, njagala okuyita olunaku olwaleero Sabbiiti eno ennaku z'omwezi 3 tugenda kubatiza. Ojja kujja wano ku Prime tukunnyike mazzi amangi. Emitendera egikolebwa mwana okutegeera obwonoone bwo ebibi byokoze n'engeri gye weeyoleseza mu ttaka. Ovuma abantu n'obawa ne lisiiti, olina okuwemula. Olinga bano abazimba emiti gy'amasannyalaze balina ne kategori zebakotegoriza abantu abalina ebivumo. Oli muyombi mulungi, oli mwenzi mulungi, ogamba ate ekitagawo kikuwengaba. Njagala okutegeeza omwagalwa Yesu leero akuyita wasobole okubeerawo enkyukakyuka, osobole okukyuka, ozaalibwe amazzi, ozaalibwe n'omwoyo, obeere omwana wa Katonda, eggulu lirangirire. Yesu akuyita leero. Oyinza okuba abatizibwa nga byewabatizibwa naye nga bakubatiza oli muto nga nakubira tobitegeera. Yesu bamubatiza nga ali myaka gyesalirawo. Era bwe yali omuto singa okubatiza kwali kw'abaana bato. Okubatiza ndi bayinza okuba nga bakkiriza Yesu, tubawongayo buwonzi eri Katonda. Bayibuli egambye nti akkiriza, omuntu akkiriza ateeka okuba nga mukulu nga yeetegeerera. Kyenva nkuyita leero Oluganda bw'obanga gy'oli eyo obulamu bwo bukwase Yesu. Oyinza okuba bakubatiza naye n'oyingira mu kkanisa emenya ebiragiro bya Katonda, n'oyingira mu kkanisa etakuuma Sabbiiti ya Mukama ey'olunaku olw'omusanvu Saturday. Oyinza okuba obatizibwa naye n'obatizibwa kuyingira mu bwenzi, kuyingira mu bukaba, kuyingira mu bulimba. Nenjala ku Oluganda leero Bayibuli etugambye nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Gy'oli eyo Oluganda obulamu bwandyagadde obuwa Yesu leero. Sitaani akozeeko effujjo, amasabo gagenzeemu, wagenda Emitiyana n'ogenda e Masaka n'ogenda luddawa, naye kyewuunyisa gy'okomye okgenda Masabo ebizibu bye biyengedde okweyongera. Yesu ayagala okusumulwa leero. Yesu ayagala kirangirirwe ku bulamu bwo nti okuva na leero n'okweyongerayo oli mwana wa Katonda, naye tosobola kufuuka okuggyako ng'okoze ekyo ekisonga kufa kwe, okuggyako ng'okoze ekyo ekisonga kuziikibwa kwe, okuggyako ng'okoze ekyo ekisonga kuzuukira kwe. Yesu ayagala okutandika na leero bw'omukkiriza, bw'owaayo obulamu bwo n'obatizibwa n'otambulanga
nga Bayibuli bweyigiriza n'okwata ebiragiro bye obeere omwana we osobole okusenguka amaanyi ag'omulabe Sitaani. Bwebanga gy'oli ew'oluganda nga bandyagadde okuwonga obulamu bwo mu maaso ga Mukama, nga bandyagadde ettuntu erya leero commitment eno ogikole, obweyamu buno obukole, obulamu bw'obuweeyo, ne sabbiiti ejja ojje ennaku z'omwezi 3 obatizibwe Bayibuli nga bweyigiriza. Oluganda omwagalwa, njagala okukoowoola, ogenda kuba ku ssimu gye nze mbasomera bulijjo ey'omusumba Nyende ne gye ngenda okweyongera basomera. Bw'obanga olina ekibuuzo njagala kusaba ekibuuzo ekyo kibuuze tusobole okukiddamu, waleme okubeerawo ensonga yonna eyasimanya nga saamanya saategeera. Bw'obanga gy'oli kansabe gwe nange tweyombekola okusaba. Katonda waffe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza nate olw'ettuntu erya leero. Tukwebaza Katonda omwagala kubanga osiimye okwogera gye tuli. Weebale bw'otuwadde omukisa guno okujja mu maaso ne mukubeerawo kwa Katonda. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira omuddu ono omuzaalawo ali eyo eyawambibwa amaanyi g'omulabe Sitaani ng'ali mu kiwonvu eky'okusalawo. Taata nsabye nga nkwegayirira muwe amaanyi, muwe obuvumu, muwe okusalawo kutuufu, leka alondewo ggwe okubeera omulokozi wa Katonda. Njagala okusabira oyo yabatizibwa nga tannabitegeera. Naye tulabye nti ezo enkola olwo olukwesukwesi olufotofolofoto wa mulabe Sitaani. Naye olunaku olwaleero tusaba eggulu lirangirirwe. Yesu nga bw'atulekera ekyokulabirako tutambulire mu bigere ebyo kisobole okulangirirwa nti omuddu ono omuzaalawo abadde wansi w'obwakabaka bw'omulabe Sitaani ateereddwa leero era kirangirwe Katonda waffe nti mudduwo okutandika n'olunaku olwaleero. Kyenva nsabira alinga oyo Katonda gw'ataggwaawo, nga nsaba ekisa kyo n'okwagala ku bifuga obulamu bwe, nga nsaba emirembe gyo gibeere awamu naye Katonda gw'ataggwaawo, nga nsaba Taata waleme okwaawo n'ekintu kyonna ekigenda okuyimiriramu mu bwansikati bw'obulamu bwe n'okusalawo kwe Mukama. Naye akkirize ggwe obeere omulokozi w'obulamu bwe, naye akkirize ggwe omusumule mu ngeri y'enjawulo, naye akkirize ggwe amaanyi g'enjiri gakyuse obulamu bwe. Tukweyanza nnyo Mukama tuntu eryaleero kubanga tukkiriza nti kweyogedde gye tuli era nga oli mwetegefu okutwaniriza, oli ku miryango gy'emitima gyaffe okonkona. Nsaba olunaku olwaleero otuwe omukisa, otuwe obuvumu okusalawo tulondewo ggwe osobole okutwekolera. Ogulumizwe Taata obw'ekitiibwa naffe tuwe omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Amiina. Mukama akumpeere omukisa.